Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokuna omwaka 2023 lwe lunaku omuyimbi Joseph Mayanja abasinga bamanyi nga Chameleone lwaba ajaguza amazaalibwa ge, era ng'olwaleero abadde ajaguza amazaalibwa ge ag'omulundi ogwa 44. Bw'atyo ab'emikwano ab'eŋŋanda bamwagalizza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno ogwa 44, nga mu mikwano gye bamwagalizza Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency the President of Uganda, naye talutumidde mwana, era naye awandiise obubaka ku mutimbagano gwe nga Amuyozaayozezza okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omulundi ogwa 44, era bw'atyo n'amwebaza okukolera ennyo industry ya music mu Uganda, era n'amusaba okusigala ku mulamwa abeere ekyokulabirako eri generation ezirijja, kubanga abadde muyimbi wa nkizo nnyo mu kiseera w'abeereddewo, nakati wadde ng'akyaliwo era akyali muyimbi wa maanyi nnyo, eggwanga likyamwetaaga era likyamulabirako bingi. Bw'atyo nno n'amusaba okunywerera ku mulamwa gwaliko abeere ekyokulabirako ku mijiji gy'abaana baffe abalijja, asigale nga bamusomako mu byafaayo. Ono muyimbi munne Bobi weyimba abadde amuyozaayozezza nga muyimbi, kuba bonna bagwa mu kisaawe kimu kya buyimbi. Naye kino tekitera kusangika Robert Kyagulanyi Ssentamu okupostinga ku peegi ye kitegeeza obeera munne nnyo, muba muyina ekyammwe ekyenjawulo, kubanga si buli mazaalibwa ga buli muntu nti amupostinga. Naye bangi bazze boogera ku nsonga ezo, bagamba gundi alabika tayagala gundi lwa nsonga amazaalibwa ge teyamupostinga, gundi tayagala gundi. Naye kino ekintu si bwe kiba kitegeeza. Omuntu obako n'omuntu w'ensonga nga ye olina omupostinga, naye si buli anaabanga akuza amazaalibwa nti buli muntu akupostinge. Olaba ne begiba mikwano ng'olina emikwano gyo, era olaba bakupostinga ku mazaalibwa go ne bakuyozaayoza, naye ate waliwo n'abasirika ne batafaayo okuteekayo posti yonna ekuyozaayoza. Nekyo kitegeeza nti baba tebakwagala ku mutima. Omuntu aba alina kyakujjukirako kye mugatta awamu. Bw'atyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ategedde nti ekibagatta music ye ne Joseph Chameleone, era be bamu ku balegendi aboogerwako abatandika ekintu kino ng'era bakyakiwanise. Weewaawo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye takyalinnya ku stage za Uganda, takyakkirizibwa, naye tekimuggyako kubeera muyimbi, kubanga era ne tumumanyi nti muyimbi, era twamutegeerera mu kuyimba wadde ng'ayingidde ebyobufuzi, naye ebyobufuzi bya wano juzi, era mu ssente ze z'alina zonna z'akoleredde ebbanga tekuli ssente ya byabufuzi. Ssente yonna abadde agijja mu music ebiseera ebisinga. N'olw'obukulu bw'ensonga eyo, Chameleone Joseph Mayanja tukwagaliza amazaalibwa go, era naffe ne tukusaba onywerere ku mulamwa ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwakusabye okunywererako. Sigala ng'oli kyakulabirako, sigala ng'osomesa eggwanga n'abaana baffe abaliddawo bali kusomako era ne bakuyigirako nti wali musajja wa maanyi nnyo mu bya music w'eggwanga Uganda.